Iranze omumwene kwekera omusaayi gwe mwegwava ebibi binziyeko nfuula omuwanguzi emirimu gy'engalo n'okufuuka kw'omuntu n'amazinga gajja ennyo emisana n'ekiro byonna tebijjawo biri gweweka mulokozi sirina nze bulungi nkwesize gwe bwesizi owerere nyambaza omunaku mpekisa laba bwendi omubi onaze nkuweereze wendituuka mu ggulu nga nnina ebibala bwendiraba gwe Yesu nensanyukira oli ndibeera nga siyinza okwegulumiza nze. Katonda waffe omulungi ataggwaawo, twebaliza kubanga okkiriza abantu okuba tukyaliwo era kyasumuka ogw'obulamu. Tukwebaza olw'obukumbi bwe bwotutaddeko sabbiiti entukuvu gy'otuwadde okuva we yatandise okutusasala kakano kyalisumuka ogw'obulamu ate era nga omukisa gwo n'eddembero likyali wamu naffe. Tugenda amaaso n'ebyokuyiga, tukwebaza kubanga otuyigiriza okuva obwenkya n'okuva akawungeezi sabbiiti ng'eyingira. Tusobera munaffe mu kuyiga kwonna okuddako, omwoyo watubeerera tulungamye, osonyiwe obutabi butuukivu bwaffe mu kisa kye ekingi. Otunanize ddala tusugiremu empitambi yonna n'obubi bw'omulabe Sitaani, otufuula abasaanidde maaso go olw'ekisa kyo. Tusenga tukwegayirira kuba Yesu Kristo obulokozi bwaffe. Abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Mukama ekisa ekingi kuba kyatuleseewo. Ekigambo kikulu nnyo omuntu okuba ng'okyali mulamu. Jjo naddewo ku Prime Radio nga mpuliriza ng'abantu beebaza twadde n'oluganda olwo nno nga badde nzekka. Beebaza Mukama byabakoledde okuyita nadde nzekka in fact okuyita mu nnaku 10 ez'omwaka ezisoose. N'abantu bonna bayogedde boogedde, abamu ne beevuma gavumenti aba ne bakola buli omu n'ayogera byayogera, naye temwabuzeemuuko yeebaza Mukama nti Mukama neebaza kuba akyandiseewo ng'akyali mulamu. Kigambo kikulu nnyo mu byonna, ate nga tetuvudde ku ekyo Mukama omubaza nti Mukama nkwebaza kuba nkyayimiridde mazima akyatekutegeera. Kigambo kikulu nnyo okuba ng'okyategeera mazima ga Katonda. Abantu bangi kati ssaawa zeneeno guno omusana bagubeeramuuko naye nga kati bagwogerera bisongovu. Abantu bangi bagubeeramuuko naye nga baanaffe bagambye nti ge mazima naye ng'atudde waka gamaze kamale okukuta ensi nja kuddayo oba nja kudda. Abantu bangi mu nsi yo bafaanana, naye bw'oba ng'okyayimiridde mazima ng'okyakkiriza ekigambo kya Katonda ng'okyalina n'obuvumu obubuulira abantu abalala mazima ga Katonda, Katonda omwebazanga kubanga si bonna ndio kyasobola okukikola okukikola. Bangi bali babuulizi balungi, twabeegombanga, twasanyukanga batubuulira, twayagalanga okubuulira kwabwe. Nkyajayogera ku bantu abo n'agamba nti abasajja be twadimayalinga nnyo obuweereza bwabwe n'ebigambo byabwe nga birungi nnyo. Olunaku lumu bagenda kusala badde kuwulirwa Setaani balwane kusaidiya omulabe. Ekyo kyo bunnabbi
ate nga bujja kutuukirira ate nga tulabyeko n'obumu nosanga omuntu yali abulira agamba nti bikula pipi bikula akoti mwe bunabbi ng'agamba nti ebiba iti sitaani nga kati ali against ebitabo ebyo kigambo kyewuunyisa naye nga tege mazima kubanga abantu bali mu kiseera kino so enemiti sitaani yagolokosa eri amazima nga Katonda ne kakana egenda maaso era ezimu lwaki okuga ekiyinja okuwonako okuyigako olwaleero kiriko omutogamba nti awa high calling ekuyitako kwaffe kwawaggulu ennyo ekyokuga kino twakiyigako naye ate yagenda kireko mu ngeri endala abamu tebakiyigako ne tujja kunga tukiyigeko mu ngeri endala awa high calling okuyitibwa kwaffe okwawaggulu ennyo kitugenda okuyigako awa high calling butuso talika ekitabo kya Matayo essula 22 olunyiriri 13 nja kusaba olunyiriri olw'13 omusomi alunsomere Matayo 22:13 Matayo essula 22 olunyiriri 13 awo kabaka n'agamba abaweereza be nti musibe emikono n'amagulu mumusuule mu kizikiza eky'ebweru mwe muli mu kukaaba n'okuluma genda maaso waawo olw'14 kubanga bangi abayitibwa naye abalondemu batono muwulira ekigambo ekyabooluganda Matayo 22:13 paka 14 Bible egambye then said the king to the mpozi tumanyi story eno yali mbaga ya bugole ne bayita kabaka n'akuŋŋaanya bonna byakuŋŋaanya n'abaleeta naye tulabanga waliwo abaasangibwa nga talina kyambalo kyaki kya bugole Bible egambye then said the king to the servants and them bind them basibe hand and foot wa mikono nebiki ebigere and take him out era mufulumye sorry and cast him into the outer darkness there shall be weeping and gnashing of teeth we wajja okuba okukaaba n'okuluma obugiga amakulu n'obulumi nga olunyiriri olw'14 Bible egambye for many are called but few are chosen yewali mutawaana omunene awo nti kubanga abayite bangi naye abalondemu babeera batono then experience nze njirabako mu bigambo bino nga tuyiga naye beera effort gye tubuuliddemu abantu bangi bayitibwa nga babuulira enjiri naye abakkiriza nti nja kubatizibwa babeera baki batono still n'abayitiddwa okubatizibwa ne bajja mu kkanisa era nabo babamu batono abakkiriza abasobola okugenda maaso n'emesegi egenda okubuulirwa kiba ndi tekoma bweru nti abayite bangi abalondemu batono mu kkanisa specifically message eno bwegamba kubanga abayitibwa okujja mu kkanisa bali baba batabana byabwe ne basanga enjiri nayimirira batisibwa bamuyise awadde omwoyo ayinza omugamba nti yimira akawulirize naye ate bano abayitibwa ne bajja ne bagamba nti mujje mukkirize enjiri mujje mubatizibwe ne bajja abayitibwa babeera bangi naye abalondebwamu babeera batono sometimes notawunamu yadde naate mu nsi mwe tuli kaakano lwaki kiri bwe kityo kyovula nti ekkanisa we musobola okukola omulimu gw'enjiri ne mubuulira abantu ne bajja bangi mu kkanisa naye we mutambula olugendo luno nga lugenda lunyinyiitira sometimes ogenda okulaba ng'ekibinja ekyatandika advent gundi band kyali kyayogerako ekibinja jane masses ezatandika nga batambula ng'abantu batono nnyo abalemedde mu kisinde bangi nga bagudde bangi banafuye bangi beekwasiza z'oluganda yanninya nga tuyingira mu kyaki eyo nayo neefuuka issue oluganda nanninya natangambako nti sole si kkanisa n'avaawaawo oluganda nagaana okumpa sente zange eyo nayo neefuuka issue n'ava muki kyewuunyisa n'ava mu kkanisa nagenda ne Katonda eyali tabba n'addamu nabba kuba oluganda yagaana okumusasula oluganda yagaana yamulinnya ekigere nze ndyanyi okugamba abantu nti kitegeeza ti oluganda akulinnya ekigere tuli fenna waluganda n'ova mu kkanisa omala okuva mu kkanisa n'abadde tabba n'oddamu nobba kubawa oluganda yakulinnya ekigere kitegeeza obadde osinza wa luganda
katondawo kifaanako okubanga osinza katonda n'osanga katonda nga bannaye temudamu kungoberera munveeko wamala okugamba ate katonda mugoberera ki yaga tobba ate yaga tongoberera kigezeka kuddayo bbe yagamba toyendanga ogenda kuddayo koleki kubanga gwadde ogoberera ena requirements agambe toddamu kungoberera mukome wano nzemba muntamye bwe mwakola ebibye naye mba katonda gwe nakkiriza si yankubye nga gwebadde ntambula ne mu kisinde yaneesitaza amaaso ngajjako bwe ntambula ne mu kisinde nenzamu nenfokasinga katonda neŋŋenda nga ŋŋenda bugenziwa so katonda agamba nti temwekoleranga kifaananyi kyole tokisinzanga tokivuunamiranga tobana batonda balala wendi abantu tebategeera kigambo ekyolooza nti etteeka lya katonda kwe kuvuunamira ekibumbe kwe kusinza buddha kwe kusinza bakatonda bano kitegeeza message eyo nti bwekoma no even sabbath keepers law abiding law lovers or law keepers they also transgress the God's commandments all of them olw'okufuna ebifaananyi mu kkanisa n'okufuna bakatonda balamuki mu kkanisa era bayibuli bwebemu Ezekiel baga nti akwanyidde omusajja yeesiga omuntu afuula omuntu omukono gw'omuntu oyo ava ku mukama lwaki kiriwo ekyo nti wetuteeka tulasizaffe mu bantu kubanga awooluganda jefanya janambulira enjiri nenkitegeera bulungi omusajja n'ataputa bulungi obunnabbi n'asomera bulungi Ezekiel ne ku bikulu we n'amukwasaganya neŋŋamba mukama agaba ebitone ono omusajja wa katonda nanneesitaza wanu tayimu ebiseera ebisinga abantu batono nnyo abalemera ku kigambo omusajja olwo kyeyamugamba bafokasinga nnyo ku bulamu bwe nebagamba olaba eyaŋŋamba Ezekiel ne ku bikulirwa n'amukwasagayana n'endaba linki ebiga bino ebitambula ebifulowinga obulungi musanze ku kigodo ng'alya jjane yange keekome wano bikoze eki naye omukulisaayo si bwatyo bwosa okuyita kwaffe our high calling okuyita kwaffe okwa waggulu sorry mukama kwe yatuyita si kwakudda mbeka kwakugenda wa mu maaso kwakusigala ku mazima ku mulamwa bw'ofuna ebikwesitaza mu kkubo totunulya tekyesitunya kyesitaza tunya katonda yakuyise mu kkubo mwotambulira ekyesitaza kibuuke genda wa mu maaso okutuusa okuva mu nze nagambako abaluganda naye gye kibagamba nti okuva mu kkanisa oba mu kibiina ky'olimu mala kakasa ne kiyigiriza bulimba kivudde ku mazima naye okugamba nti nvudde mu kkanisa kubanga owooluganda eyo nkolanfu oba sikyova mu kkanisa obukulembeze bujja emivudde ku maki sobola ova mu kkanisa kikkirizibwa era tuyinza obeera mu kkanisa zikingi nembeera nga nkujooga enkya n'eggulo sobola okujja ewuwo zisanga obulaasano nenkwata kufuluke nenkasala nenyigira n'okuyingira n'okiriga nenyira nenjayo engatto ze nenyambalako naze wagaddewo toliiyo zekye engatto nkoze ki nenzeko wano ku mukolo nja kuzizza nodda nga oluganda munnaye obaogira onkubirako mesikodde kino tokijjaayo n'olajjanaki oluganda n'agaana nga gwe muze takomye n'okusinza tosaza ekisumuza nti kufula ekulu nulumanyo jjimenya kali kasiza ekisumuza ofuneko ekyange nogejja bwe nga lisusse n'ogendako mukansi aboluganda oluganda basusse obujozi nga mpisa bubi ereka ekyo bive nako biveko oba n'oluganda batafaayo nga oluganda wayi oluganda gyefagayo ngende oluganda amo osanga yananteesiza naye n'otuko nagamba nsungu kujja okujja engatozo nebasala kufulu kikulumya omutwe ekana olinga ataasenga kristo mala abantu basengesa nnyo bannabe kristo by force kristo entulooza nti kristo tugenda mubeeramu nga tuli tuti oluganda nakkuba oluyi kristo bannange oba ebintu ebituuka nga ate kristo akoze eki tumufudde ate foomu endala so kati gulagamba ekkanisa n'ogezaako ne bagaana manya ekibiina kyolimu kiki kifu naye ate myezi kyewakola ki kiwakkiriza ko obulamu bukyagenda mu maaso bukyatambula abooluganda baneesootinga ne bagamba mu ne twasobya ng'oddamu otabaganako ozzeemu okufuna aboki abooluganda naye ekibi nze kyenenya nze sinenya muntu ayawukana nange nanga nti nze ndi mukyamu sinenya muntu buli muntu alina bwabirivinga naye ekibi ennyo kwe kusanga n'ebirungi byali okola nga tuli ffenna
obisuddewo kubanga wayawukana n'owooluganda which nvuddeko balebega nti abantu abasinga they believe their preachers and worship their preachers than worshiping the living God. Kyova nti message wetudisappointinga sorry abantu abatuwulidde batudisappointinga sometimes kizibu nnyo okusaba omuntu anyweredde mu mazima ng'ayamubuli agudde kizibu yakyo budaa nti osuukanya ekiseera n'osanga ekkanisa kanga tulo tutudde netubuulira oluganda bwalasano nga yambulira enjiri obanga gwenzikiriza yataputanga obunnabbi oluganda najja n'agamba wategedde nno okutemya kibi mu kkanisa kibi Makko tomulaba 8:12 agamba okutemya ku biri oluganda fete tulya Makko asooka n'akuba ku oluganda yamugulira enjiri wama oluganda Makko omwagudala kijja oluganda singa agamba nti okutemya oyo atwalira ebidokitrini by'oluganda gabugambi bambi totawa nakola ki yatemaze kubikula ddala Makko agamba okutemya ku bulungi oba ku biri olaba obuzibu bwe tulina ng'ekkanisa oluganda message bulijja bayibuli ega nti mukubanga mirembe myoyoga gyava eryani eri Katonda olwa tutesitingiraawo omuntu yakuula enjiri asobola okubanga naye alina watunaba kutegeera kubanga omusana tuprogressinga tukula yaleza asanga nti ono yambula enjiri wemusanga akoze mistake ebya Katonda bizibu olaba oyo biganyi musajja nga atapuse wiino wano bwino okumutaputa si ye kukyuka bwino okumutaputa si kwe kumanya nnyo bayibuli eno ngazi nnyo sobola okutaputa Makko nga Yokaana simutegeererako dda nenkubulira kuva nga ekyabalamuzi munange bwotandika nzinga miki nentenda oluganda bulasatati wano nga ayigiriza ayina ekyandikibwa kyakootinze nyongedde kijjayo amakulu nga ntudde awo era nkitegedde nnyo nga ntudde awo wona essamuni gyenkoze badde empya nga ndi awo ntudde lwakyawandiikibwa eki nagamba kyandikibwa kino bulijjo kiri diipu bwekiti nase negiba nempuliza mwoyo bunabbi gyembadde nsomanga nga sigitegeeranga naye omuntu wajja nakugamba nti Ellen White nabbi walima nagikooti ngoyinza okugamba nti ddala kituufu kyati yagamba iriding city ng'agamba nti Katonda yajja natuulira the day and the hour of his coming mu time of trouble tujiga statement yeyo omuntu ajja kukootinga agamba nti Mukama yagamba tera yamanyirako yadde ki naye eze kubikula essula eyokusatu enyira kusatu bayibuli egambye ani abikulawo asomewo nyira oluwulidde nnyo nengamba it is biblical to know the day and the hour of God is coming kubikula satu nsoma watuuseewo kale jukira waweebwa newawulira okwate mwenenye kale otali tununga ndijjangu omuti so talimanya saawa statement mugitegedde abooluganda God told his people the 144 the day and the hour of his coming wano Yokaana agambye nti bw'otalina tolimanya saawa mwengenda kukolaki Ellen White agamba nti yawulira nga bagamba day and the hour omuntu n'agamba nti nabbi wa bulimba Yesu yagamba teyamanyi nnaku yadde ki naye Yokaana agambye nti bw'otali ennenya tojja kumanya nnaku yadde esaawa mwengenda kukolaki mulabye erinki ebigambo ebyo abooluganda kati Yokaana yayogera ku tayimu eri ng'ayagala ku bantu abakyusi abalindiridde Kristo abategera kumanya day and the hour yebo era osobola okukira bayibuli mulabona byagamba nti the wicked ababi bawuliranga ku bwatuka naye ffe abakristaayo bawulira olunaku laki mutegedde akagambako wangi ekigerimba lwetutegedde abooluganda so Yokaana yali specifically ku day and the hour nti tujja kugimanya bw'osanga akotize ku nkomero nti ayongera ku bunabbi buno baatoolako Mukama alimwongerako naye alimukolaki ng'abantu baseka Ellen White yayongera ku bigambo bya Katonda abaganda tutegedde ebigambo bino naye ekigambo ekyo nyogero kirowoozaako statement bujjo ogisoma naye sikwasaganya nga statement eyo nakigambo eyo naye nkitegeeredde awo wembadde ntudde amazima gali deep bwe gati naye ekigantegeezezza
kuba Oluganda nze naleta kyawandiikibwa ekyo n'akisoma kyebadde sisadde mu bw'omontingire n'enkirowoozaako n'enkwasaganya settlement gye nasomyeko jjo n'empulira nga bikutomeregana buki bikwatagana bungamba this is the range of these two messages. Omusajja omu yali abulya n'agamba nti bwe yali nga yakakiriza obwadiventi yaliwo otaveisi nakubadde akyalemedde mu kibiina ekyo naye ebigambo yayogera byendowoozaako ennyo bwensimu n'obunabbi. Yagamba nti bwe yali nga yakafuulira yakayingira SDA waliwo omukwano gwe yamweta ebitabo by'obunabbi n'agamba no, don't bring your books. I have the Bible. The Bible is enough. I have read the Bible and I have understood the truth. So I don't need additional books. I'm okay with the Bible. Take away your books. I want only the Bible. No, I have the Bible. The Bible is enough. Ntegedde ekirwadde kimu bakyatabamu tebategeera Bayibuli. N'agamba nti sabbiiti yavaawo n'agamba embizi tulye naye nga kubanga Bayibuli gy'asoma tagitegeera omwoyo amuŋŋamye okugitegeera taliiwo. Mukama provision gye yakola okumuwa omwoyo bonnabbi asobola okumuyamba amusambye eri ng'Oluganda omuntu ategeera sabbiiti ekitegeeza nti agitegedde nti Bayibuli agitegedde kiwedde. Naye Otaveisi yagamba ebigambo n'agamba nti okutuusa olunaku lwalimu n'embikula nga bono bikkula nga mayiwa biki ebiri muno n'akeneka n'okeneka bambi n'asooka kandi yagamba naye gye nasoma ebitabo naye nsoma ebitabo by'obunabbi n'enzikira nga ngena mbisoma Bayibuli yatandika okubeera living gyendi. Olaba ekigambo ekyo Bayibuli yali asobola okusoma nga yatandika okubeera ennamu nebeera ng'egonda ng'emuvinga smoothly. Bw'osoma ebigambo biri mu Peetero ekyokubiri essula eyokusatu onyirwa 10 Yesu Kristo yagamba ebigambo bino nti beerabidde kino ng'olunaku lwa Mukama waffe lujjanga omuki. Gundi yayogera Peetero ng'ayogera ku kujja kwa Mukama waffe abasekerezi n'ebirala ebiringa ebyo nti beerabira kino nti olunaku lwa Mukama waffe lujjanga muki. Yesu Kristo yagamba nti abanzijanga omuki. Teyamanyi nnaku yadde essaawa ey'okujja kwani byonna na Bayibuli yebyogera naye yokka Yesu Kristo amaze okudda mu ggulu nga final prophecy obusiringa paka ku kujja kwe buno obunabbi bwali buyita mpaka ku lunaku olw'okudda kwa Mukama waffe lwennyini obwakubikwa ne beyond okujja kwe kuba tulaba n'emyaka 10 nga gimaze okukola ki kuggwako n'ensi empya. Bayibuli yaga nti balira ku muti ogw'obulamu tembera birirako mu nsi empya. Naye otuba tulidde ebigambo binene tulaba nga Yesu Kristo agamba Yokaana tulife n'abooluganda. Yesu yagamba Yokaana nti bw'otalyenenya ndijja gy'oli ng'omubiri tolimanya na ssaawa yakujja kwange. Naye yagaa teyamanyi lunaku yadde ki. Yesu byava mu kamwa ke ng'abyogera naye wayogeresa Yokaana mu kubikkulirwa amugamba nti tolimanya lunaku yadde essaawa eby'okujja kwange bw'otalyenenya. Pawulo agamba mu kitabo ky'Abasesalonika ekisooka ndoze essula yakuna nja kujjukira emba neerabidde Basalonika ekisooka essula 5:4 Pawulo agamba but ye brethren ne mu abooluganda are not in darkness temuli mu kizikiza that day should overtake you as a thief. Naye agenda okwogera ebigambo ebyo osoma olunyiri lwokusatu agamba nti they shall be saying peace peace. Bayo bagamba nti mirembe miki tewali kabi okuzikira kwama olukula kubajja tebaliwona. Naye mu abooluganda waliwo akalala naye but ye brethren bali nga bali mu mirembe gyabwe ngo temuli mu kizikiza n'okulaba kwakonga mubbi mujja kubiraba ebyo kyeba tutegeera nti paapa ayogera mirembe ng'atambula babulya mirembe bane tudde mirembe bane tulekeraawo entalo bane tukwatagane tubeere bumu. Kaniza atali mu kizikiza nzuuku kanti Yesu akola ki nemanya obubonero kino kijja before siri mu kizikiza nakungwako nga mubbi manya ebiro nti bisembedde. Naye ate waliwo akalala ke tusome mu Yokaana 3:3 nti ate Mukama atonera atuwonedde and the hour of his coming. Balwaza tegera period ng'ekisa kiwedde kuba abantu bangi babulira nti Yesu ajja mulaba ebibonero mulaba biki naye mubabuulira
waliwo n'okwenenya okwetagiza kitegeeza nti wabulya message eyo gyemaze okutuukirira mu byo akutegedde ekigambo ekyo kyembagambye abooluganda Pawulo ng'agambye nti tiramanyi nnaku yadde essaawa nti temuli mu kizikiza n'okulibalwako nga mubbi abantu bangi ddala tebali mu kizikiza n'abatagendagenda mu ggulu tebali mu kiki tuli bumu abooluganda n'abatagenda kuyingira ggulu olunaku lw'okujja ku mukama waffe ekiseera tebali mu kizikiza balaba obubonero ne babuulira n'okubuulira abanenjiri bagiwulire yesu akola ki mulaba bino yesu ajja naye nga abamu tebagenda kutiika omubaka ku bw'omu ggulu naye bayibuli egaye bw'otalyenenya yadde obuulire nti yesu ajja nina otalyenenya tolimanya na ku ssaawa yakujja kwange yagende mu iwritings nti yesu bayibuli egambye in fact speech statement erimu iwritings page no nakotinze what to the lift of rock WLF page ya 14 akunda kokubiri kanuma statement eno omukyalo yagamba bwati agamba nti they tell all the way along the path one after another until we heard okuse twawulira the voice of God eddoboozi ya Katonda like many waters ng'amazzi amaki amangi ule wagenda maaso gamba which gave us the day and the hour of Jesus' coming olwatuwa olunaku n'essaawa ey'okudda kwani omukama the living saints the 144 in number knew and understood the voice muli abawulira abali kwejjukira bagendako bafudde abalala mu lutalo luno battiddwa naye kubeeramu kumenya batagenda leka kufa baawulira knew and understood the voice eryayogera while the wicked never be thought it was thunder and earthquake bawuliranga okubwatuka ne musisi naye mu kubwatuka ne musisi abatuukirivu abakumi namu ekumenya baawuliramu eddoboozi eribagamba nti enkya ssaawa 6 seketi sijja kuba nga 2 ndi nammwe mbanona ne baliyinda ne bagamba 6 kutuuka ddi mutegedde abooluganda ekigambo ekyo ye time we baawulira kakyevudde ngamba nti wano obadde atandika onyira okusaba gambe bw'otalyenenya yadde owulidde message nti yesu ajja otegedde toli mu kizikiza naye bw'otalyenenya nzija nti tojja kumanya lunaku yadde ki naawe ojja kuwuliranga kubwatuka you will be in the cup of the wicked owulye thunder and earthquake awe wali challenge abooluganda our high calling okuyitibwa kwaffe okwa waggulu ennyo kulimu okutambula nga tulidde Kristo tulidde ekigambo kya Katonda tulidde amazima ga Katonda tetutuulira bali ku magamaga kuba tugenda kuva ku muki tugenda kuluzinga focus gye tulaga lwaki singa wabaawo ebitujje ku mulamwa nga si kigambo kya Katonda yekitwesitezza naye nga ffe twikoze eki twesintadde kyokola nzanja okuga ebigambo bino eno nti omunafu ayamba owaki owamanya ayamba omuki omunafu alowooza nga emidala ema okugwa bayibuli era bwetugamba era our high calling ebigambo bino sijja birwako nnyo newankubadde bikulu nnyo byonna tujja kusomako mu kitabo ky'abakonzi ekisooka olunyiyo olw'26 bayibuli egamba ebigambo bino tubisome tubuulire abakonzi ekisooka essula esooka olunyiyo 26 agamba mwitulina kuyitibwa kwa abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi mu ffe abagolola si bangi mu ffe ababitibwa mu nsimba otambula ddala bakugamba mu muviri omukulu wuuyo abakwasa ensonyi ne bw'okoma muganda wange wenjagaddewo wawano for see your calling mulaba okuyitibwa kwammwe brethren bwetwa tunamu ffenna abooluganda how that not many wise men muffe temuli basajja bagezigezi bangi sajja baddawo nga ddala omusajja atandika okwogera ebigambo bino ebyensi mukugu nnyo aga amagezi tugalina era mukama teyanoonya abo kubanga singa yanoonya abo bandi badde balowooza n'ebyomwe bakozesa knowledge yaabwe gyamanyi ali musajja nga gattagatta ebintu waneeno ngasobola okugatta kini amagezi genkozesa okubuulira ekigambo kya Katonda abo yagamba nedda mudde ebbali
n'agamba nti after ab'omubiri si bangi not many mighty ab'amaanyi abayinza okugamba nti nze singa simaanyi ganene nakufuba nnyo saali tambule kutuuka ku kanisa abo n'abagamba mudde ebbali teyabakozesa n'agamba gwe luyongoyongo tambula bunokugamba ane mukama ansaasidde mama inaatuuka yeeno mukama gwokola ki gwogulumisa mu byonna kyava oligenda maaso n'agamba not many noble accord n'ab'ebitiibwa si baki senga sibadde wakitiibwa senga sibadde musajja amaanyi n'aliguliddwayo enjiri n'agiwulira naye wenzize mu maaso ge nga senakubikula ku yokaana n'asooka kakkana kubanga ni musajja waki ebyo kali mukama bye yagamba n'agamba ebyo bidde ebbali abasajja balime kulowooza nti amaanyi gaabwe gakoze omulimu gwange kambalage nti nze nkola simwe mukola naye mukama n'alonda abagezi abatali ba mu nsi ebisirusiru oluganda nga basomyawo nti mukama alonda ebisirusiru ebyensi bikwasa abagezigezi ki ensonga ebigambo mbatiniza ebiseera bye babeererawo neewunya wa musajja wawo omuvuka bamuta John Raffborough ndowooza ng'akyali muto mukyala teyamumwako ebigambo bino yamwogerako oba esajja jjukira baali bakyali mu kuŋŋaana kwabwe kuliire kwa sande nga bakategeera message aga nti essajja lyagenda ne lijja lyali Reverand lya kitundu elijja nga terimanyi nnyo Bayibuli naye nga teri Reverand lyaki kati bambi ne lijja akaana kano kaali kato ka John Raffborough naye nga kamanyi Bayibuli kafubye okusoma mu bunafu bwako mu kunyomebwa kwako ate n'emyaka gyali mito naye John Raffborough yasoma Bayibuli ekisajja ne liyimirira ne lijja ligamba bikula kubikulira essula ya 40 Bika tebalina Bayibuli zaali ntono olwekereziya ekintu kye yakola okujja ku bantu ki Bayibuli nga likwotinga abamu tebagala kubikula bwobikola kubikula essula 40 agamba ti nefandika omukono ssebo 40 tetuukayo n'aswala ogusooka n'addamu nako n'aswala ogwo paka bweryanyiga ne bakajjawo akaana kwali kaswaza omuki naye bambi kaali kanafu tekalina magezi myaka mito naye ng'omusajja w'ekitiibwa naggwa n'ayambadde agataawo kamukyalenjinze naye nga bala baali basirise kubanga mukulu yakoze eki naye munne bw'ojja n'obikula Bayibuli nga tolina kikuoli oye nababanga ekyandiki wakimanyi Yokaana 3:6 bamutuma muyimba Katonda bwe yagala ensi n'akola ki n'atuwa omwana we ng'ekyo okimanyi buli mwakimanyi afazali abikula akakaseewo akulage nti abikuddewo tumulimba kubanga tulina bw'okola ki naye sajja bwe lijja nga lyogera bulimba nekyamanyi kyenyinyi nga likikyamiza n'agamugamba nti oluganda okyamiza gayinza okumumone gwesiba n'asigala mu kitiibwa ky'omusajja n'asirika paka weligenda ne mu kkanisa ebyo mu ebiri abantu abasinga omuntu asooka onesubi n'atamugamba kubanga gundi yakoze eki yagambye naye ekkanisa bwetambula bwetu teyinza kuyimirira ekkanisa esebengera nekkirira neegwa Bafilipi 3:16 Bafilipi 3:16 tuseewo wasoma nekyokka kyetutuuseeko bane tunywerere ku ekyo abooluganda no kale soma mukiriziganye wamu ngobererenga era mulabirenga ku abo abatambula nga bwe mulina ffe okuba ekyokulabirako olwokubera 7:18 kubanga bangi abatambula benababulirako emirundi emingi ne kaakano mbabulira nga nkaaba amaziga nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo webale nnyo so okomeko awo naye wali mwega wagambye nti nevertheless whereto we have already attained olaba ndowooza let us walk by the same rule kyetutuuseeko tutambule mukiriwa mu ekyo let us mind the same thing tulowooza ku kintu kyekitya olwo Pawulo yagera ku mugwa ekkanisa tumaze okutegeera ebigambo bino abooluganda nti munnange ABCD
tutambulire ku ekyo gaba ge mazima ga Katonda tunyweza abo abatume balina nabo olutalo weewuunye bano baganda baffe bandika endagaano empya nabo baatuuka nga batandika minisitule eno obuweereza bwe naye nga waliwo challenges ze baasanga walingawo okuvumbula amazima amapya Paulo yakubagananga nnyo ne beeyaweerezanga nabo ate era ne mu field ng'abuya yafulya challenges baayigira ku lutalo nga bakola omulimu ffe tusanze olutalo bamaladde okulwana ne tulaba n'experience gye baayitamu tebaayagala nti beebandikira okubanga ekyokulabirako naye nga tugiddwa kukuweereza ki bo bayita mu kutoba kali ate ffe Mukama n'atuwa omusana gwonna ne 1844 mukyali nga batandika message eno nga omusana gumaze okutuulirwa ebbanga eddene ekiriziya imaze okusiiga obulimba bwayo waliwo olutalo okuddamu okuzuukusa message eno bamalanga ebiro bingi nga banoonya mu kigambo kya Katonda omusana guno guli gutya Mukama bwe yalabanga ebiseera ebisinga nga weetaaga vision n'abawaki n'amuwa vision mukyala we bwe yalaba nga basobola okitegeera n'abawolekera mwoyo n'abalungamya bategeera amaki azatuuka ku conclusion y'ekigambo so ono Paulo alaba nti nga wabaddewo okunoonya amazima ga Katonda n'okubanga tunoonya mu kigambo kya Katonda waliwo kye tutambulira mu Bayibuli ga munywerere ku ekyo kye tutuuseeko tuleme kudda mabega kuva ku kiriwa ku kigambo kya Katonda awo kyabugambe naye abantu abasinga banoonya kusoma Olunyiro 19 enkomerero y'abantu abatanoonya ekigambo kya Katonda beenoonyeza ebyabwe enkomerero yaabwe ki kuzikirira Katonda waabwe lwe lubuto abantu basinga bavudde mu message eno kubanga kulya era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe sooka okomekaawo ekiremeseza nti okubeera obubaka buno mumwa lubuto awo wokka niwati ekimuyisiza nabbi w'obulimba lubuto lw'abantu musajja amaze omugamba nti ebyo birongofu bwe munaalyanga bino si birongofu gye muli yagamba baziteeka akabizi kale n'agira nsikasikanyamu ekifi ky'ente n'agumira awo ageze ku kifi ky'ente n'amugamba nti ne wano stop ono nabbi wa bulimba awo afuuka wa bulimba ne bagamba nti Ellen White ebbali olaba otujja ku nnyama toli wa mazima naye ekkubo lyerimu enkola emu Mukama gye yakola mu ddungu nga batambula abooluganda abaatusooka Mukama yabajjako ennyama era tulaba nga Bayibuli egamba nti baemulugunya ne bagamba nti twalanga mu Misiri awali entamu ezaki twalyanga ne tukuta baalinga batujeeza naye twalyanga abagobera mu nsi nagamba newankubadde nga gyendi oba byenkola naye kasitaalya ekigambo abantu basinga kasitaalya kimumala era abantu basinga emirimu etagira wafuna ak'okulya bamuyita bwakulya ng'afunye omulimu mwana funa ak'okulya nake wendyalyako kubanga omuntu alowooza kuteeka mu era nagambaganyewakyo singa olunaku lukyanga Mukama atuwaddeyo piriyodi naga nti mwaka guno abantu bagenda kulumwanjala osanga oli nga guddewo mbwakola osanga abawanisa ebigere bali ku zitivi balaba osanga abali ku matatu olunaku lulamba nti enjala tegenda kuddamu muluma awulira eva kuse naye ekibagula omuntu ogenda okukola luki lubuto kati batudda mu mwoyo w'obunabbi Bayibuli egende Katonda buli lubuto abantu bano bayogeddeko Pawulo agambye kyetutuuseeko tutambulire mu ekyo message y'okudda ojja gwemwantu gyetuuseeko otusifono ffenafena tekuliko yali manyi kuva mu buto bwe nti okola ennyama tizisiima ku ffena tewali yali akimanyi naye mu message eno nga tuze tusoma Bayibuli egende kyetutuuseeko tutambulire mu kiriwa naye abaganyi kitambula mu Bayibuli egende nti Katonda buli lubuto balowooza byasi kubanga baaki soma omaleyo kyawandikibwa ekyo balowooza bya mu nsi n'okomaawo sooka okomekaawo Olunyiro 19 agambye nti and whose glory is in their shame ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi mwe bakola ebitaliimu yemuli ekitiibwa kyabwe ekyo ge mazima mu bitasaana ekitiibwa kyabwe temwe kitudde babagulumiza lwa kukola bitaliimu mu bikwogere by'ekisiru nasaba omusajja ng'avumira Bayibuli nga muleyizingira oyo omusajja ewaze ne bakuba n'emizira ekitiibwa kyabwe kitudde awo mu kuwakanya bwatu bwayogera Mukama mumuli ekitiibwa kya omusajja najja ng'atambula yagamba oyo omusajja amanyi Bayibuli naye ng'agimanyi kugivuluga kugikyanga kya kugyonoona kugivuluga nga bamutiira nga bamuweera ekitiibwa n'agamba
who mind earthly things balowooza bya mu nsi bafa ku bya ku nsi abantu abasinga ekibajja mazima gano byansi ekikulu kyabwe omuntu yengeri ensi y'osingira ebya Katonda okujja omutuuzaano ng'omusiru olunaku lulamba mu buyiga okumugamba muleka emirimu gyo ng'owati gyako essimu ng'owama nti bizinesi tetuzinyumya ku sabbiiti ebyo bya kisiru gyakola ki bwabalabalamu n'agamba naye o statement kanjisome kuwamanga na bijewandiika esimu yange yeeyo nadde nsoma statement eno ku nsonga ya sabbiiti nenewuunya omwobo nabbi gye bakuba okumukyawanze okwagala kwe gyali kweyongera waliwo baddekaawe nategagamba nti nze munvumya mukazi wange olwokuvuma oba bano abavuka ayagala kuwasa muvumira omuwala n'agamba nti gyemukoma omuvuma laavu gye erinnya buki oba nasanga esajja eterina magezi naye nze byenasiima munoonye nammwe ebyammwe bimusiime ekitalina magezi kyenkola ki naye nze olwokusumuvuma omwoyo gwe nabbi nyongera kupuleyizinga bitabo bino bayibuli egamba bwati mukyawa kyagamba bwati ku nsonga ya sabbiiti mu kitabo Counsels for the Church page 27 agamba bwati circumstances will not justify anyone in working upon the Sabbath for the sake of worldly profit nti embeera nti simanyi olwakiro muli sirina kyakkola tekigenda kutaasa muntu oba kumusaasiza omuntu yenna akola ku lunaku lwa sabbiiti olw'okuba nga ayagala okufuna ebintu ebyaki ebyensi worldly profit timune mune mwalabye ewakirabiddewo nga obwavunumidde wiiki nabwe omusajja aleese akalimu naye nga sinza butakozesa opportunity eyo alaba ndowooza circumstances tezigenda kuyamba muntu enenera kumuwa excuse kukola ku sabbiiti olw'okuba nga yagafuna ebintu ebyensi agenda maaso n'agamba if God excuses one man he may excuse all ebyo banga asobola okusaasika omuntu omu nagaa nti nkuta akakumbi kange ate munaye wavunumi nnyo waba akabimbi kenfunye kange n'enkalime ne bonna asobola excuse wali omwali n'ensonga ze buli mwali n'ensonga ze ti nange munnange olwakino sijja kugira agenda maaso n'agamba why may not brother L who is poor man omusajja omwavu muffe work upon the Sabbath to earn means for a livelihood when they might by so doing be better able to support his family wabagagga babagamba nti bo bakola balo mwavu ye naye lwaki yo mwavu tasobola kukola nawe yewe excuse ezo eyo asobola okulaba nga supportinga ki family yagenda maaso n'agamba why may not other brethren of all of us keep the Sabbath only when it is convenient to do so so ayinza okubeera n'omwavu n'agamba nti bannange mulaba family yange terina ki kangende enkole abantu abasinga baganyi nze nagambako omusajja bodaboda bwe nagamba ku sabbiiti yaŋŋamba nti bannange boda gyolaba gyenvuga ya mugagga nzambala lunaku kasita naye basikoze naamuwaaki mulaba excuse gyaleese naye nga yagenze okimanyi ayinza okukyolunaku n'agenda ku stage ne lumusala lunaku namba nga bakasoma tebalabika nga nagamba nti negwogamba nti nsuula akawo nga naye tumulaba nti nyamba buyambi todde nsuula akawo muganda naye ngaakubuzi ozoga nti munenda kutwalako jjo mpolayo ebbiri n'azikuula naye agambye nti obanga omuntu asooka owolereza olw'obwavu bwe nti ayiniriza famire agenda maaso n'agamba nti why may not other brethren lwaki abooluganda abala of all of us muffe ffenna keep the Sabbath only when it is convenient to do so nga embeera era sirina mirimu nayigenze ku kyaki olaba nti bwekiri convenient era ogwo ngenda kuddayo ekakukola kikantulire ddala wano kammaleko sabbiiti ndala sirina kyengenda kuddayo kola waka amasannyalaze baagasazeeko kati nzirayo kola tena omusajja yaŋŋambye agenda kumulaba sawa omwawo siraba kinzizaayo katugende maaso nebyokuyiga kaluyige kubanga kitizi convenient naye singa abawo akasimu akavuga ssaawa eyo yadde agala tugende mu maaso abooluganda tunabagana sabbiiti ejjatu empozi ekifo kyekimu tujja kukerano kale kanzigi tujja kuddamu it is not convenient at that time
So abantu asinga sabiti tinaffe twalibadde tukikuma ali convenient singa abantu mukama soba excuse nti munna yali mwavu nnyo kaakole naffe tulina ebizibu yaffe byetumala n'omulala atina ebizibu ebimumala ne gw'osanga omugagga alina ebizibu bizinensi ye yeetaaga ayitireyo kalabo ba tebabbiyewo yeetaaga ayitireyo akubeera akasimu agamba naye maliyange ekyaliyo ku booda naye alibadde akikola ku sabbiiti naye byonna birina okulekebwa kuba buli omu alina ensonga ze lwaki asobola okumenya ki sabbiiti. So mukama yaleka ekiragiro kimu kyabala agamba nti agenda maaso n'agamba the voice from Sinai makes answer nti eddoboozi okuva ku lusozi Sinai liddamu lituwa ekikola ki ekyokuddamu 6 days shall thou labor nti lunaku 6 shall thou labor kola and do all thy work okola emirimu gyo gyonna but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God period. Waliwo akatonyezi wano kakati waneeno ewali tabbu singa omuntu ayongerako wano yokana bweyongerako nti yongerako bakolaki naye omukazi bwajja kumakya nga kubino nagambye nti ebigambo bino bituufu n'okunaba ku sabbiiti kibi n'ogamba nti ayongedde ku kigambo kya Katonda kwongerako kyo kujjako okunnyonnyola mwatu okufumba ku sabbiiti kibi ayongeddeko oba bwayongerako abantu baagala basome ekizakitire n'ababuuza ekibuuzo mwemulowooza Yokaana yakopa by'amatayo n'addamu wano copy and paste oba bw'otuddamu Ezeekeri bwe yatunulira ekyamateeka n'akopa nga bonna tebandiwandiise lubereberye oba bonna tebandiwandiise ebitabo 5 bya Musa ebyo si bibandizeemu bonna eno maaso anti balina kuwandiika byawandiikibwa edde byasooka nga bawakanya Ellen White nti yayongera ku kigambo kya Katonda njagala ndage Ellen White mu Bayibuli ng'ayogerwako ku Musa ng'ogambye Amos naye Ellen White taliiwo nti Ellen White kyebaagala manye emitwe mifuuji egyabwe Wesidi eno yambuuza ekyo ndaga Ellen White mu Bayibuli nambuuza ndaga ekigambo SDA mu Bayibuli naye Asa yamukoze eki naguno guliko tannagimpa yazizaako kasasiro mulala naye mu Bayibuli simanyi obwenza okubikula Ezeekeri n'agamba nti walijja omusajja ayitibwa Amosi mulaba ekigambo ekyo naye Amosi agamba walijja omusajja ayitibwa Malaki walijja omusajja ayitibwa Matayo anti buli omu awandiika amuddirira netudda mu bbaluwa za Yokaana n'agamba nti walijja omusajja ayitibwa Yokaana nzize n'awandiika ebbaluwa ze olaba ndowooza kitegeeza bwe walina kulagula akola ki era Bayibuli nyo bategeezaako n'abaluganda ffena atudde wano Mukama yaluŋŋamye buli omu yawandiika ekitabo nga kiri separate naye n'alagula nti wajja kubawo bannabbi abaki n'atayogera linnya naye bannabbi mu kyamateeka Mukama n'atugamba tubakumira ku bwatyo bawogeraani singa alagula n'ebitatuukirira tavudde eryani singa adimootinga Yesu Kristo mulabe wa Kristo si nabbi wa Katonda singa ava ku tteeka lya Katonda si nabbi wani baatuwa ebipimo olunaku lwolukya bulaza Amosi n'aŋŋamba nti nze ndi nabbi infact tayinza na kukiŋŋamba kubanga nabbi teyogerako nti lyani never bikula Bayibuli teri nabbi yali agambye nti nze kumulaba ndi nabbi nyimuse nga bano abeeteeka ne ku TV ne beetimba nti nabbi kakande neyeyita tayito nabbi bamulaba kubanga nabbi yamuyita nti oliki nabbi asobogamba nti tanatagamba nti siri nabbi kubanga kyali ayogedde ebigenda okujja tasobola kugamba nti nakumpita nabbi lwaki mumpita nabbi kubanga kyoli by their fruits bibala ebikulaga nti oli nabbi nateza kuddawo n'agamba ndi nabbi nze kumula laga olesa batera buyita waaka laga ekikolwa tutegee nti oliki ye genda mu vision tukakase mukyali yagenda mu vision aba bali bacritics be abali banyidde nga omaaso wawulumo bacritics be yagenda mu vision nga bali sajja n'agaana okuddukawo ng'amaanyi agalaba agaitolodde omukazi taso agabbe yalinga naga tofuluma abamuggalira sebo tofuluma bitunulire ani bulijjo gamalibwa wa bulimba nenga sitaani tasobola kubeera ali Katonda yali presence yenge se ku mukyalo ono nga sitaani tasobola kubeera kwa sitaani Katonda abeera wano addukawo buki
mujjukire ekyali ku ntana ya Yesu mukyati bwe yawandiika ku malayika yajja okuzuukiza Yesu Kristo nti bwe yajja okwaka najja omukwakayaka namukumyansa nakka malayika ogwo nagoba regions of angels of the devil nezidduka lwakwakayaka teyabakuba na kiboko nti abagambe nti mwe abaana galwa effumu tekyaliwo baalaba kujjako ne bakola ki sitaani yakulembera n'ekisinde ekidduka ale natugula nagamba mwemu mudayama wala na selfish n'ensi y'obwakabaka bwa setaani naye Yesu Kristo bwe yali ng'ajja okulokola omuntu yajja teyasindika malayika nti mugende mangu mufiira dda teyali basindika wala na selfish n'ensi n'okwagala kiba Yesu Kristo Bayibuli egamba nti kwa Katonda bayagala ensi bw'ati okobe n'awaayo muki omwana we okwagala okwo Yesu Kristo yajja open naga okumanya Yesu Kristo yalina okwagala yagamba Peetero yagamba bali baze okumukwata naye bano baleke bagendebo baleke bagende nga tayagala batukeko obuzibu ayagalayo yaba abeeringa obuzito bwaki olw'ekibi naye omulabe Kristo Setaani ye bwe yadduka yagamba mudde mangu gye muva lwaki muvuddewo naye nga naye ekibaddusizza ekimuddusiza ekyo ekibaddusa ate nga ye alina amaanyi agasinga n'agaki kale olw'ebigambo byadde entuuse nnyo eyo naye ekyenjagadde abaga tutegeere ekigambo kya Katonda kino kigambo kyetutuuseeko tutambulire mu kyo amazima ge tutegedde tetugavaako olugendo lwaffe luno lutambula luliko empeera ennene Bayibuli nga Mukama nga batugamba nti musula gumu omuwa okukkiriza obuliko empeera ki ennene yabulamu butaggwaawo kyekyokka kyetunoonya omuntu kasita akuwa obulamu aba amaze okuwa obugagga bwonna kwa obeera omulamu osobola okukola omuntu ngalakeera ku makya najja n'akuwa eddagala mujjukire omusajja yali omuzibe w'amaaso eyasabirizanga yazaalibwa nga muzibe Peetero bamugamba nga Peetero yatukola agamba nesiina kyakkuwa siina ffeeza siina biki byonna byonna infact oli Yesu yamuzibula yazaalibwa muzibe naye ono Peetero Yesu naye yazibula nga Yesu bamaze ogera mu minisitule yaabwe naga ne mulinya Mukama waffe infact ono yali mulema owa Peetero naga alimu kakola ki yamuwa byonna yamuwa eddobo n'amulaga n'ennyanja ebavuba oyo amanyi oba akwata infact kirongo yamanyi bakwata mpuuta mmeka oba avubayo 8 va ku bino yaleese 8 gwe n'agamba nkuwaako kyekira temaku eyo togitwala yonna oyo aba akupimiddeko yadde akuleetedde nga yakuvubidde naye omuntu akugamba ndigenda wevubire z'owulira zonoobeba zojjayo bw'owulira n'akuwa n'eddobo n'akulaga n'enkola yasinga so kati ne Yesu Kristo obwakabaka bwe oba agenda tuwabulamu butaggwaawo bulamu butaggwaawo tona nga tumaze okubufuna ate atuwadde amagezi oba atuwa amagezi new revelation zigenda kujja mu nsi empya tujja kutegeera bingi tujja kumanya bingi tujja kwogera okubeera abagezi Bayibuli egamba webunabbi oba omusomi anyo yagamba nti kati nagera kuddamu atuwa ensi erimu obugagga ate obugagga obwo nga tubufuna nga tugenda kufa ate obulamu bwe tugenda kubutambuliramu bw'emirembe n'emirembe nga tebuliimu kibi temuli kibi temuli kulwala temuli kufa naye ng'ate twongera okufuna tuli mu bulamu sibayinza kubunnyonnyola so kati mukyali yekyabagamba nti obulamu Mukama kyagenda okuwa abantu bagenda okuwangula ensi eno bwe bulamu bwenkanankana n'obwa Katonda that's all kikyokka obwo onoomala okubufuna buli mu byonna bituddemu obwo muzemuza tulibeera mu ggulu nga tugenga Katonda agamba nti mwe nabawa obulamu muve wano mugende eri mugende muyiye ebizibu byammwe nze namala okubakola kimu nabawa obulamu kikola ki temuddamu kuntawaanya nabwe agenda sigala abugabirira kubanga yabutuwadde ate alina okulaba nga mu bwo tusigala nga tuli baki basanyufu so mu bigambo bya Katonda bino byetufunye byetutuuseeko abooluganda sabbiiti tugikuume Mukama atugamba nti temulya bino tubireke kuba tulina kyogenda kulya Bayibuli egamba nti kigasa ky'omuntu okulya ensi n'agibona n'afuna obulamu bwe tugenda okukola ki okugwa kikyolifunamu kikyolisiima kikyo oliganyibwamu kyokulya ensi n'ofuna buli kimu eggulu Mukama n'agamba nti opimiddwa nga totuuka bino byansi ebiseera ebisinga ebalamu abantu kabuyonjo yawano tugyogerako nga bwe yajjula munansonyiwa naye ebimazeemu abantu biri wali eri bituwunyirira nimbye kabuyonjo ejjula neewunyira abantu naye nga ekigibunyisa abantu bye banoonya mu nsi ne bibajja Katonda bijjudde mu kabuyonjo amala obbirya bungi nakuta
naye ku makya abitwala mu kabuyonjo n'abisuulayo n'anoonya ebirala ebigenda mu nja Katonda naye n'abitwalayo n'abisuulayo. Tulowooza nti mmotoka ezijja ku abantu ku Katonda, tulowooza nti bugagga bwa nsi eno yadde ye naye okulya yekulemeseranga okugoberera Katonda. Abantu bangi baganda okuva ku Sande okujjamu nagaba abo bagaana okulya embizzi. Mwoza Sabbiiti eno nsonga nkulu nnyo okugamba omuntu nti okugoberera Sabbiiti. Ekiyinza okulemesa omuntu Sabbiiti, requirements, don't do this, don't do this, ebyo. Ne Sabbiiti yayo ennaku zino. Mulowooza ekanga abantu. Fried rice ndi kweziri. Genda gira sabako sawa mpaka ku lunch, olwo ogenda mu AY celebrations. Mulowooza eminnyo ki ekyo? Tekyamenya. Mukyali kyabagana ne Sabbath of course will be rightly guarded. Naye ekimenya abantu kulya kalere kyabamu ekibaganya genda mu SDA kulya abawe mu SDA ekibaganya okujja eno nyama abagamba abantu bave ku nyama nani ngoleka ennyama SDA omukyala mama Emma Kafundike n'oyo ku kyalo kyaffe yagamba yekanisa yaawo wali wetubeera otusabira kanisa yaawo singa erina abantu bangi naye balina oluteekateeka naye oluteekateeka lwayogerako mulumanyi kulya kubanga bamanyi ffe tetulya nnyama kati luteekateeka oluganya abantu okujjula muki mu kkanisa kuba ensiri ebeeri naye ekituganya ffe okufuna abantu bawo luteekateeka. Nze neewuunya era nze ebibala by'abantu bino ebisinga okukakasa nti tebabulya mesejeri mu bifo biriwa omuntu wa Billboard n'agamba nti wulira mbu nnyama naye nga Masiri akonguddemu myaka obutale gumikitabiri kitali gyetali etaano atuddemu naye ngaomugaa nti okulya ennyama kibi nga yawunikira n'amaaso nakama n'agamba kulya nnyama gy'owulire ng'awulira ebintu ebipya ebizze nogamba kati mu kanisa ayiga ki omuntu bagamba Ellen G. White yaani muwulirako yagamba biki anno bannange ate wulira ogamba nga bipya nze bati sindituuse kugenda mwesi ekutwakuliza bamubulya erewa tikimala ojjajika ku bantu abasabirayo nti tebamukola ki omuntu asoma ekintu akuzaala era omulaba nga alimu akamunyungufu. Kale abooluganda nandiyogera ebigambo bingi era siyinza kumala nze wentandika nyinza obutafundikira naye nsaba Katonda nga mubuulizi bwe yagamba mu ssuula ye 12 nti ebigambo kino bwekikoma wano byonna bikoze eki newuliddwa Katonda okwata engeri ekyo ekigwalira omuntu Katonda ayisa omusango gwa buli mulimu kigambo ekyakoze obanga kirungi obanga kiki kamaafe atuwa omukisa tugenda olimba namba sinzira ku Yorodani banamba mmeka 17 178 Ndabane sanyu Kanani yafe enungi mu butaka bwaffe tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka eserembi tunayimba ng'amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe emitala w'ensenyezo musana mwerere mu bwakabaka bwa Yesu eterizikiza tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka eserembi tunayimba ng'amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe nego
okutuuka mu ssanyu lya Yesu bw'alikomawo ku nseno umulire gyali tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka enserimbi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe. Nina essanyu mu mwoyo netagakomewo byonna eby'omunsi muno sibisaako mwoyo tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka ensenembi tunayimba ng'amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe. Kitaffe omulungi atagwawo tukwebaza kubanga okkiriza obulamu bwaffe okutuusa essaawa kano nga bukyaliwo. Tukwebaza kuba ekigambo eky'amazima eky'obulamu ky'otaddewo kati mu ffe okubuulira. Twebaza kuba otuluŋŋamizza, si magezi gaffe, si buyinza bwaffe, si busobozi bwaffe, ku byonna ebisobodde okukolebwa ku luuyi olw'obulamu bwaffe obw'omwoyo n'ekisa kyo ekisobozesezza. Webale kututambuza, webale kutuliisa. Ale mugenja otusaba olusaasa otusonyiwe obutali tukwibu bwaffe. Tuyize ebigambo byo, naye mu byo tuli bantu. Era olulimi lwaffe lusobola okuseera essaawa yonna. Tusaba nga tukwegayirira byonna ebitatambudde bulungi, ebitayogeddwa nga bya muwendo mu maaso go, otusaasire. Naye bituukiridde tusaba omukisa okuva gy'olwo tunywereze mu byo n'okwongera Bibuli abalala. Oba omukisa ekibiina kino kyonna ne bonna bakuŋŋaanye mu bwesigwa n'amazima ku lunaku olutukuvu Ssabbiiti okukutendereza n'okuwa ekitiibwa tubasabira. Olw'olunaku okutuusa akawungeezi n'atasobodde kulabika baganda baffe tubateeka mu mikono gyo gw'amanyi ensonga zaabwe naye tubasabira omwoyo bw'akola emitima gyabwe okulumiriza n'okubajjukiza okukola okwagala kuno ekisa kyo n'okusima ku nga bibiri ku bwa Yesu Kristo omukozi waffe. Amen. Yesu asuubiza ffe abantu bo bwe tubeera wamu oli kumpi nnyo kigambo kakano tukikkiriza beera naffe wano otusanyuse Yesu jangu naffe bwe tulindako mukisa gugubeere mukukuŋŋaana bulijjo Mukama obadde naffe yongera okubeera awamu wano gwe totuvangako tukwetaaga nnyo
wangu nafe wetulindako mukisa gubere mukukumana Yesu otuyambe okukusinza nyimba zaffe zonna zikusanyuse okusubiranga natokwagala tuwe tweyongere okufa